Yes mukwano gwange nkwanirizaako yonna gy'osinza obba ng'otuwuliriza webale kwekumira ku mayingo gano aga UG Update TV era ng'okola kyamaanyi nnyo. Jeno Muhoozi Kayine Rugaba avuddeyo n'agamba ndowooza mulaba kye mbagamba nti nze ensonga lwaki saagala kusabira mu kyaki, saagala genda ku kyaki kusaba olw'ensonga kye mbagambako kyekyo. Mu kkanisa waliyo abakazi abalagavu bangi, abawala abalungi bangi abakuteekako distraction ne bakujja ku ndowooza y'okubanga kwekigendererwa ky'ogendeddeko ekyokusinza Mukama n'otandika ate kutunuulira bo bakudistractinga. Tetumanyi waaki ekifaananyi kino kyaleese ng'alinga agamba nti no pasito oyo gw'atadde mu kifaananyi bugembe naye bamudistractinga kyetumanyi. Oli ku UG Update TV kosinza obba ng'otuwuliriza gwagala otweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otwegattako. Tolabirako na mukadde gwe mukwano gwange ali eyampuliriza kakuyambeko kuleetera notification message okubeera ng'otugoberera ng'otufollowinga. Abali mu diaspora mbalamusizaako nnyo sibeerabidde kimanyi temuva ku UG Update TV. Afuddeyo n'agamba nti yeyo ensonga ezimu era mwade bambuuza nti lwaki sigenda ku kyaki, nze ze zimu ku nsonga ndowooza nammwe mubyerabirako era y'ensonga lwaki nze wembanga ndi wakusaba nsabira mu barracks ne bannange n'amagye bannange bannamagye bannange ne tusabira eyo ne tubeera nga tuli focused ku God nga tewaliwo nsonga yonna yonna etudistractinga. Naye bw'ogenda mu kyaki muganda wange abawala ababalagavu bajjudde eyo bakuleetera okubanga eno oli mu mwoyo ate eno wooguvaamu eno woobatunuulira. Kwegamba Muhoozi annyonnyodde embeera emugaana okugenda ku kyaki n'akulaga nti lwaki ye asaba busabi ne banne bannamagye banne mu barracks olw'ensonga nti ye tasobola kwekomako ku kintu kye bayita omukazi kubanga ye akemekkererwa nnyo. Agambye abakazi bikemo batukema nnyo era nze y'ensonga wakisobola kwolekera kyaki kugenda kusabirayo. Oli ku UG Update TV kosinzira okuba ng'otuwuliriza gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Owa ndowooza ki ku kirowoozo kya Jeno Muhoozi Kayine Rugaba ku Chief of Defence Force ayagala okukeera enkya okugamba okutwala okukulembera eggwanga lyattu Uganda oditwala mu maaso? Kirowoozo kikyowa? Teekawo endowooza yo mu comment section, tangaza bannayuganda okusinziira ku ndabayo eri ebintu nga woobiraba gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Kutegeeza nti okola kyamaanyi nnyo. Dani ku Airlines Kenya kimanyi kwoli tova ku UG Update TV webale kwekuumira ku mayengo gano. Nabagambye dda nti mmwe abagala okubanga mulanga naffe essimu eri plus 256 72 60 16 794 ye namba y'essimu gikooneko ku WhatsApp wokka woyinza okuba ng'otusanga obeere ng'osobola okuba bizinensi yo mu bantu emanyiko girange wamu naffe tugikulangire abantu basobole okuba nga bakutegera gwe mukwano gwange. Mbaagala nnyo mwebale kwekumira ku UG Update TV obubaka obwo baleberemu bwe mbalekeddewo. Yes, alright. Oli ku UG Update TV kosinza obba ng'otuwuliriza mukwano gwange yonna gy'osinzira okuba nga otuwuliriza. Kutegeeza nti gwe atannatweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otweyungako ddala mukwano gwange gwali eyampuliriza. Abula gwe yenna agenze maaso n'okuba ng'osubscribinga nkubiriza wansi waliwo akadde tewerabirako na mukadde nabagamba nti akadde kano kabayambako okubaleetera notification message okubategeeza oba okubalaatinga nti waliwo message waliwo obubaka obuze ku UG Update TV gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Abali emitala w'amayanja, abali Qatar, abali Oman, abali Dubai, abali Saudi Arabia, abali mu UK, abali mu USA, abali mu Canada, abali mu South Africa, namwe abali ku mirwane Kenya, saako namwe abali Dubai, mbatumiddeko nnyo. Mwebale mulimu gw'amaanyi gwe mukola ogw'obutaweera okulaba nga mutuninga UG Update TV buli kadde mubeerako ne mujagala ne musharinga ne mukomentinga. Abula ate mu abajja mu comment section ne muteekayo endowooza yammwe ne mutangaza eggwanga kuki ekiba kigenda mu maaso mukola omulimu ogw'ettendo ennyo era siina ngeri yonna gye nnyinza beebaza okuggyako okozesa lino eddoboozi sobole okuba nga mpeebaza mwebale kutumbula ddoboozi lino. Nabaga nti gana amaloboozi gajja kuba gatuyambako nnyo naddala mu biseera ebya 2026 akalulu nga katuuse okutangaaza bannayuganda ku ki kye balina okukola
kati era nga kati kye tuliko kubanga tubakubiriza munna obutatunda miyo gyammwe. Ng'otuuka wali ku ballot paper manya ekyokkola, faayo okulonda omukulembeze gw'olaba agenda okuganyulwamu, ekitundu kyo gwe kigenda okuganyulwamu. Tolonda muntu lwa yo personal interest nti oba oyina omuyinako akakwate alina kyagenda okukukolera, wabula londa oyo gw'olaba agenda okugunyonya ekitundu kyo ng'agenda kigasa nga tali selfish, nga sinna kyemalira, nga atugasa, ng'olaba alina kyagattako, alina kyayongera ku ggwanga, gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. So tuleme kwesuulirayo gwa naggamba, oleme kulowooza nti gwe ebintu tebikwatako, gw'onoolonda. Ebintu ebimu ojja laba ng'ebitakwatako muganda wange ne byetooloola ebiseera ebisinga ne bimala ne bikwatako. Biyinza obba tebikwatako ng'ate sengaawo oba maamawo jjajjaawo omwanawo ye bijja tuuka ekiseera bimukwateko. Kati ndowooza olaba engeri nabyo gye biba byetoolodde ne bikwatako n'obeera concerned ku byo by'obadde ate weesuula muguluka gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Habula nnyongera ku maaso n'okubategeeza nti mmwe abaagala okulanga ne Yugi Update TV, ennamba y'essimu eya WhatsApp tugitaddewo awo. Gwe yenna ayagala okulanga naffe, ng'oyagala kukuba bizinensi yo mu bantu, oyagala kulaakulanya bizinensi yo, oyagala emanyikibwe, WhatsAppinga kweyo ennamba ojja kuba ng'osobola okuba ng'otufuna gwe mukwano gwange ali eyampuliriza, sobola okuba nga tukulangira bizinensi yo naawe ogikuba abantu. Ngenda mu maaso n'okubategeeza nti nno abapya organic bakutegeeza nti oba olina ekirwadde ekikutawaanya, ekirwadde eky'ekibumba, otawaanyizibwa ulcers, otawaanyizibwa hepatitis B, bakugamba nti bakubireko ku nnoti 77 8 11 35 97, noti 77 8 11 35 97. Bajja kubanga bakuwa oba bakuyamba gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Nyongera okwebaza abantu mwenna abafaayo ne mujja mu comment section ne muteekayo endowooza zammwe. Mbeebaza nnyo. Dani ku Airlines e Kenya obeerako naye tokomentinga ate. Temunteerako mannya, mutangaaze okusinziira ku mulamu gwe bagugenda mu maaso, musobole okuba nga eggwanga muliraga kyekyokukola. Bannaffe bangi baabula tebamanyi kyakukola, era n'ebiseera eby'obuli omugenda balaba nga babawa busukaali, babawa 3,000 basobole okuba nga batunda emyoyo gyabwe, ate nga gyandiyambyeko okutwala eggwanga lino mu maaso. Mukwano gyange abampuliriza, simanyi ndowooza yo, naye nze okusinziira ku ndowooza yange byebyo byange, era nga mwebale kwekuumira ku Yugi Update TV. Mbaagala nnyo, temuva ku mayengo gano, mweraba.